Parliament ku Lwokusatu lwa wiiki ewedde yayisizza ensimbi tiriyoni 3.5 ezigenda okukola ku nsonga ez'enjawulo omuli okulambula amalwaliro, okugula ekyuma ekiwaata amatooke, nga kuno kuliko n'ezo ezigenda okuweebwa abayimbi n'ababaka. By requesting that the House approves supplementary expenditure schedule. Embeera eno ereese emiteteme mu kyenyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti w'ekibiina kya NUP n'atuuza olukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina e Makerere Kavule. Asinzidde eno n'alabula ababaka bannakibiina kya NUP obuteetantala kulya ssente ezayisiddwa Paalamenti mu mbalirira y'ennyongereza. Triliyoni 3.5 ze biliyoni 135 ze miliyoni 3.5 nga mwe muli biliyoni 2.7 ezo nga za kugenda kulambula ku project ey'eddwaliro etatandikanga etaliyo. Awabudde nti ensimbi zino zaandikoleddwamu ebintu ebigazisa awamu eggwanga omuli okukola ku nguudo, okuzimba amalwaliro n'ebirala. Kyagulanyi era alabudde abayimbi obutakwata ku ssente ezayisiddwa. Abayimbi kye beetaaga ye copyright law, teweetaaga bagulirira, teweetaaga bawa ssente. Yes, weetaaga ku supportinga ebirowoozo ebibasitula. Kyanaku si kye kyakoleddwa era mwalabye nti biliyoni 30 ezo nno ssente zizimba eddwaliro erisinga erya Kiruddu nga pyanga kuliko n'ennyumba z'abasawo. Kaakati bayimbi bannange mwalidde eddwaliro ly'e Kiruddu ddamba. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.